Bobi Wine ayogedde ne presidenti wa Venezuela musajja mukulu amanyikiddwa nga Juan Guaido alina byatuuseeko mpola mpola. Abakulembeze abato bagenda maaso n'okuba nti beenyigirako n'okutema empenda bate basobola okukyusa ensi n'okunyweza enkolagana kw'ogatta n'okwemalirawo oba nakyemalira mu Uganda. Bobi Wine alina byayogedde ne president ono era ne president alina byamusuubiza byetugenda okuba nti tukutuusaako olunaku lwaleero mpola mpola. Tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe tukwagala nnyo ebyaddala webale kuba nti osubscribinga n'otambula naffe mpola mpola era nga tujja kusaba muganda waffe osobole okuba nti weekomira wano ofune amawulire agakyasinza okubeera amatuufu. Weebale kuba nti otwagala. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ngono nzaalwa y'eggomba ate nga mutuuze w'Kamwokya ate nga ennaku zino akasibira mu kyeri Emagere mu kitundu ky'e Kasangati yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okubiri 1980 mpola mpola. Yatandika okuba nti asakata emiziki nga DJ wa Bebe Cool mu 1999 mpola mpola awonna mu 2022 nga DJ kogata ayiga n'okuba nti ayimba mpola mpola nga yava mu musical family ya Ediawe mpola mpola. Wano nno Bobby yali DJ Bobby nanga DJ wa Bebe Cool ate nga yasobola okuba nti atandika career nga Bobby Wine nakuba oluyimba mpola mpola baluyita Kagoma. Ono nno yasooka kweyita Ladies Wine engeri gy'oba oliawo engeri gy'ali omuwanvu nga n'abakyala bamulwanira mpola mpola. Ladies Wine yafuuka Bobi Wine era nga Bobi Wine yafuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ate omulala yagenda n'afuuka omubando wa Kabaka n'afuuka ghetto gladiator ghetto president n'ebisigaddewo kati ayagala kufuuka president wa ggwanga era nga oba oliawo ekintu kyakola asiwa kukisa kati mpola mpola. Bobi yagenda mu maaso n'okuba nti ateeka ku president 7 pressure okusobola okuba nti oba oliawo alina kyakola n'okuba nti akola dream ye okugituukiriza ng'abalala abantu bonna. Ku myaka 39 gyokka egy'obukulu gy'alina Bobi Wine agenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo n'okuba nti oba oliawo ateeka gavumenti ku nninga ng'ayagala kugibuuza gwe wagwani gwe muyaaye ne gavumenti emubuuza nti wagwani rasta kiki kyoyagala okuba nti otukola. Robert olunaku lwali twakitegeddeko nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu basobodde okuba nti boogera ne president wa Venezuela Juan Guaido y'omu ku bapresidenti abapya ate nga bato ddala. Bw'otunuulira Juan Guaido yazaalibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi gwali gwa 7 mpola mpola 1983 bw'ogattagatta emyaka gye gy'alina egy'obukulu Juan Guaido alina emyaka giringa 38. Juan Guaido yasobola okuba nti agenda mu Venezuela waaliwo challenging wa presidenti. Omuvubuka ono yasoma kibatiko political science era nga y'omu ku bavubuka abagezi abali mu Venezuela mpola mpola. Yasobola okuba nti agenda mu buyinza nga president wa Venezuela gwali mwaka gwali 19 yasobola okuba nti agenda kuba president wa Venezuela mpola mpola gwali mwaka gwa 2019. Wano nno Venezuela yali emaze okuba nti eruzinga president yaliko era ng'ono omuvubuka omutombula Kalevu yali vice president nga buli kimu kyawe kitambula. Omuvubuka ono yasooka n'agendako mu mawanga amalala okuyiga ebyobufuzi mpola mpola omuli Spain omuli yasooka n'agenda mu Spain awo n'asoma n'ayita kye bayita kingship leadership mpola mpola yabisomera ddala n'agenda n'abikulako n'agenda mu United States of America n'agenda Russia n'asoma ebintu bingi kwekomawo okuba nti oba oliawo afuna obwesigwa. Bamuyita Juan Guaido kugambye yazaalibwa ennaku z'omwezi 28 Julayi 1983 y'omu ku bapresidenti abakyasinze obuto mu nsi yonna mpola mpola. Omuvubuka ono basobodde okuba nti boogeramu n'omuvubuka ayagala
ayagala okufuuka president wa Uganda mpola mpola yasobola okuba nti yayogerako ne Bobi Wine mpola mpola bingi bye bayogeddeko naye ng'ekisinga obukulu how can you rule the world, how can you rule the country, and what should we do to make sure we change the leadership in the world of byobufuzi bidde mu nfuga ey'abaana abato abalina vision abasobola okuba nti batwala eggwanga oba ensi eno mu maaso. Revolution zigenda mu maaso n'okuba nti zigenda especially digital revolution bw'otunuulira enkyukakyuka ezize mu mawanga gonna zitandikira ku social media era nga social media ku bantu like abantu abasomi ennaku zino tebajjayita social media kuba bagiyita anti social media. Omuntu yakola social media yali agikola kugatta abantu kubanga ensi yali yafuuka bize ng'oba oliawo baagala kuba nti oba oliawo bakwatagana famire zaabwe abantu bagenda Bulaya chapa abantu bagenda wange oba oliawo balowooza social media esobola okubayamba okuba nti basigala in touch. Wano nno yakola social media tiyamanya buzibu nti eyinza okufuuka anti social media nti eyinza ate okutabangula abantu. Social media egeze mu maaso n'okuba nti etabula emirembe mu nsi yonna mpola mpola si wano wokka mu Africa kubanga bw'otunuulira North Africa yali social media mpola mpola yatandikira nga olutalo lwatandikira ewa Hussein Mubarak wali mu ggwanga lya Egypt omwana we yavaayo n'okuba nti yeeyokya ne bateeka akatambi mpola mpola ne kagenda vero ku Facebook wano nno aba Egyptian ne batandika okuba nti beekalakaasa Tunisia kyekimu president yake tekyamulekayo kyekimu bamuleka nga agenze mpola mpola bw'otunuulira ebyali ewa Gaddafi byebimu ku ebyo ebyavaayo kuba nti bijjamu obukulembeze bw'otunuulira ne mu mawanga agakula nga America social media egenza okuba nti ebalabisa era nga yafuuka anti social bagenda mu maaso n'okuba nti bajevuma nga bagamba nti social media wetunaatuukira mu mwaka gwa 2030 awo obuvuyo bwenaaba erese mu nsi yonna Mukama Katonda yanaabomanya. Wano nno bw'otunuulira entalo ezisinga okwawulayawula mu bantu n'oba oliawo okwetemangana n'okwerumangana ennaku zino tebikyagenda mu nsiko nti abantu balina kuba nti bakola meeting mu nsiko wabula social media zafuuka social media era nga bw'otunuulira ne mu America ensi eyaleeta social media ekyasinza okuba nti etambula abantu okukyagala Facebook social media ne kwogera ne Twitter bali mu bulumi obwaddala era nga president ne America nga yonna namba yasobola okuba nti efosinga okuclosinga accounts z'abantu 3,000 mpola mpola okubajja ku social media kubanga bano nno bali basuse okuba nti bakola effujo. Wano nno nga bagamba nti bano bakuma mu bantu omuliro nsi yonna ekuma mu bantu omuliro. Kyagulanyi tactics gyakozesa okuleeta mu Uganda agezaako okuba nti akola social media okuba nti afuna attention era nga butunulira Kyagulanyi ennaku zino ebintu byakozesa mpola mpola byebimu ku Facebook. Jjukira nti Facebook mu Uganda ya closingibwa era nga okusanga ng'oli ku Facebook guba musango eva machi Bannayuganda oba oliawo tebakimanyi nti okubeera kati ku ssaawa zino gavumenti ekusanga ku Facebook oguba musango. Social media zagenda mu maaso n'okuba nti ziggalibwawo ezimu ne ziggulwa. Facebook bagiclosinga kubanga eri security threat oba oliawo ku nsi yatu Uganda ne mu nsi yonna. Bobi Wine olunaku lwaleero asobodde okuba nti ayogera ne pulezidenti omuto owa Venezuela amanyikiddwa nga Juan mpola mpola era nga bingi bibatuuseko batuuse ku bukulembeze bano bagamba nti bogedde ku nfuga ey'ebibiina ebingi ne demokrasiya kugata n'emirembe mu nsi yonna. Bobi agamba nti oba oliawo buli muntu yalisanidde okubeera n'emirembe egimala mu nsi ye kugata n'abantu abalala. Bingi no bye boogeddeko ebimu ku ebyo bye basobodde okuba nti oba oliawo yes batugamba ebirala tetumanyi kubanga ate oba oliaffe munnaffe banatugamba ki nga bagamba we want to remove a dictator. Mpola mpola tujja kuba tubikutuusaako osobole okuba nti obimanya mpola mpola. Omwana w'emyaka 39 Kyagulanyi yasobodde okuba nti akwatagana ne president wa Venezuela kyasinza obutta emyaka 38 Juan ne babakubi bateesa era nga bino oba oliawo bitadde abakulu okuninga nga bagamba nti omwana ono ajja wa contact
okusobola okuba nti meeting aba president abenjawulo ate nga yetafuukangako president yes ajawa contact esobola okuba nti meeting aba president mu ngeri yonna mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mulemerawo ng'abaali moja bampita ntambi kimso Richboy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe kyali waffe wenna atambudde naffe okumala ebbanga lyonna gwenda omupya ngenda kusaba osobola okuba nti osubscribe nga tugenda mu maaso n'okuba nti tukola mpola mpola limoja kimso nkutumiddeko wenna ali nange atambula nange abeera nange gwe wenna nvimbisa nkugamba respect mwana wa maama webale kuba nti onjagala nga bwe nkwagala era ngenda kukwagala paka bw'olinjagala nange ate onjagale paka bwe nkwagala wano nno tukole ekibayita ekisuubizo ofuke promise wano nno Kenzo asobola okuba nti ajja atuyimbira kayemba ku mbaga yaffe afuuke Eddie Kenzo okutumiddeko kisuubizo Kenzo promise Kenzo onkutumiddeko big up on yourself mukwano gwange kansibiro listed achali wange mpola mpola ne bachali bange abalala bali museze jawulo bannange bachali bange mbatumiddeko mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna bye bye.